ngenda kwogera ku nsonga bbiri leero. Ensonga esooka wabaddewo bannanga babeere bweru eggwanga abaga nti bane bamaama batutta, abazadde baffe batusaba ssente zaffe zetukoleredde, ate nga kizibu okudiringa n'omuzadde kubanga muganda wo bwazirya mwekuba ebikonde naye maama bwazirya pozi ng'onoonya kikolimu kuba maama tavuumu atakoonwako. Ekyokubiri, maama Janet kyeyayogedde, maama Janet yagambye, Janet Kataha Museveni yagambye nti banna abaana okufunira embuto mu lockdown omusango mugusse ku bazadde baabwe, temugussa ku gavumenti. Mwamuvumye nalabe social media yonna, simanya P5 drop out, simanya musiru, simanya yalabye mugagga. Ensonga gye ngenda okusookerako, omuntu obulamu bwe obusooka emyaka 18 abeera mikono gy'abazadde. Kyova olaba singa bakwata n'omwana tanaweza myaka 18 nga weegasse naye ebikolwa eby'omukwano oba eby'ekikaba, bakutwala ku poliisi ebeera defilement. Maama wo ne taatawo bwe baba tebasobola kukukuuma nga bayambibwako gavumenti, naye ebitundu kinala bibeera ku maama ne taata. Bwe baba tebasobola kukukuuma ng'olowooza nti gavumenti bw'onaafuna embuto yegenda okusalwa, mulimba. Nze nzikirizigana ne maama Janet kyeyayogedde, obuvunaanyizibwa bw'omuzadde ku mwana we ng'akyali mu maka ge bubeera ku muzadde ebitundu 80 ku 100. Obwa gavumenti emukuumira ku ssomero, ate bonna basome gy'ali nankubadde mu bino gy'ali. Gw'olowooza ogenda kuzaala omwana omulagajjalire bamufunyisa embuto nga tebalwepinza mu lwepinge, kubanga okulwepinga kyanjawulo. Abaana abo bulaba bafuna embuto beba erijja ku basajja. Nze nkuze ndaba abawale waffe ku byalo, omwana ali mu P6 ng'alina abasajja 4 kubanga bamuwa ssente. Obwavu olyajjaga nti obwavu yensonga lwaki abaana bagenda mbasa. Buli maka g'abaavu mulimu omwana afuna embuto. Ezo ziba mpisa zo. Buli omu mugagga mu nsi, buli omu alina olubuto, lwaki abamu bwe bafuna embuto? Obulamu bw'okunenya emmuli ezizimba okulemererwa kwe kunenya muntu buli kaseera. Gundi ekoze kino katuli mu lockdown, gavumenti ekole ki? Mubatwale mu state house bonna abawala. Ate genda ku poliisi ojja kusanga abaana abafunye embuto abasinga bazadde baabwe bakojja be babafunyisa embuto. Ekyokubiri, twogera ku kigambo investment y'omuntu esooka be baana be. Kyova olaba nti buli muntu yandifubye okulaba ng'omwana we akulira mulamu obulungi, ne bw'aba mugagga ne bw'aba mwavu. Buli kye bayita obulamu obulungi gye kiri eky'abagagga n'eky'abaavu. Ne bwe mbeera baavu, omwana mukulizeemu empisa, omwana musabira akule ng'amanyi Katonda. Lwaki muwemula ku social media? Tebabateekamu mpisa nga muli bato. Kati omuzze ne musanga bannabyabufuzi ababalimba, ne musanga n'omuyaga gw'e Kampala. Kyangu okuwemula. Nze nsinga okwetegereza social media. Otunulira omwana omuwala omulungi ng'awemula ebigambo ebiyitirivu ennyo, oyo manya kitaawe ne nnyina tebamuinvestingamu. Investment y'omuntu esinga nkiddamu kwe kutraininga omwana mu kkubo ly'atalivaamu ng'akuze. Nti ne bw'aba asanze challenge aba ne values yakula nazo okuva ewaka. Era ajja kusoma Proverbs ng'eggamba nti omwana mukwatira omuggo, mukulidde mbisulo. Maama akuze muli single mom, taata yabalekawo, oluusi yafa. Kati oyagala okunenya gavumenti kubanga otuuse ku market nga tolina ky'olina. Ekyokubiri kye ngenda okwogerako, lwaki mmwe mulowooza nti mujja kukolanga ssente nga mukolera famire zammwe? Olowooza nti obwavu bwamu ow'emyaka 10 oyinza obumalawo n'obusente obwa miliyoni bw'okola omwezi? Ndabye abantu bangi abakolera ebweru w'eggwanga mukaaba. Abantu ba famire zaffe batulyako ssente, naddala bamaama. Bw'otaakikkirize, nze ntera okugereza ku maama wange ne bwe mbeera ku mpewo. Maama wange nakijjoba etasobola kunnyiigira. Maama wange lwaki afaayo nnyo okunsabira n'okumbuulirira, era lwaki yafaayo nnyo nsoma ebya tekiniko nfune kyenkolera? Mujje mu bwavu. Ekitegeeza maama wange yali muki? Mwavu. Kati omuntu bw'abeera omwavu, waliwo by'atalina okukola mu bulamu bwe obw'ebyensimbi kubanga mugenda kubeera abaavu babiri. Maama wo ne famire yo baavu, naawe oli mwavu, kye kikututte ebweru w'eggwanga. Lwaki olowooza nti ojja kukola ssente oziteeke ku Centenary Bank oba ku DFCU oba ku banka yonna gy'oba otaddemu? Baganda bo ne maama wo mulaga akawunti bajjengayo ssente. Omanyi nti obeerawo nga maama otakwata nku miliyoni 2. Omanyi nti obeera ne baganda bo nga tebalaba nku mitwalo 8. Kati gwe n'obawoka maama nsindiseeko miliyoni 4 nga bagenda ku akawunti
nga bazijjako ho obuzimu bw'obwavu nga gulinnya oli ng'agulako embizzi kilo nnya asiika ono ng'agulako engoye agamba bazimbira ennyuma tebakuzimbira ng'okomawo ng'otandika okwerega n'abantu. Lwaki muwa abantu bammwe ssente? Omuntu anaakulaakulana genda emuyenga. Abagagga kye basooka okwejjako gwe muyeeye gwa famire. Baganda bo tebakwagala, maama wo yakwagala, kyokka maama wo atandika okuyingira obulamu bwo obw'omu maaso naye aba afuuse mulabewo, kubanga ojja mubuuza maama ssente ze nasindika wazissaawa, muveeko omuvumu obusiru naye agambe nkukolimidde osiraana emirundi eki. Kati bw'oba onaagasa mu maaso ssente z'okola kapito tebamulya. Ettaka lyewammwe lwaki wagenda ebweru okunoonya ssente? Dewammwe baavu, kati ettaka lyewammwe lya lunnyu. Oyagala abantu ababeerawo emyezi 2 katakutte ku mitwalo 5, gwe ssente z'okoleredde ezikumenya emigongo osindike miliyoni 1, omuntu alabanagana ku miliyoni mbuozibazi. Omuntu atakwata ku bw'obanga mu famire yo maama wo ne baganda bo tebalina tini namba, tebalina banka akawunti, ku bo tekuli afuna mitwalo 2 omwezi, lwaki oyagala bamanejinga emiliyoni yo gy'ofuna omwezi? Obanga nga Bayibuli bwegamba nti okwata ekyobuyonjo n'okiteeka mu kiyumba ky'embalaasi, bw'okwata golodi n'omuteeka mu kiyumba ky'ente oba eky'embizzi oba eky'embuzi, embuzi zigenda bbiri, kuba embuzi temanyi golodi, egenda mulinnyirira. Saagala kulabika nga ajereka famire zammwe, naye omuntu akwavuwaza ye muntu asinga okubeera obubi, kubanga obwavu lyekkomera ezzibu. Abantu mukaaba, mwagenda okukola ssente, bazadde bammwe ssente baziridde. Solution ennyangu nnyo, bw'ogenda ebweru kyusa essimu. Mwagala nnyo sigaza emikwano emikadde, genda osome Genesis chapter 12. Katonda yagamba Ibulayimu ve wammwe, kubanga buli wobeera mu nsi yewammwe room of expansion ntono. Bw'ogenda ebweru w'eggwanga kakasa nti osigadde bw'omu, mu kunoonya ensimbi tubeera bw'omu, naate mwagala musaasaanye ne famire. Bw'ogenda nti ogenze ebweru w'eggwanga n'ennaku yo, kyusa essimu. Bw'oba obuuliddeko omuntu ngenda ebweru, bino bimala okutegeeza famire yonna, buli muntu n'ategeera nti gundi agenda Abu Dhabi, ne bamala okulogaaloga n'otuukayo n'owunga okoze obusente bwa kinaku, obusindika mu famire ennaku, famire ebwonoonye, okomyewo oli mu nnaku otandika okuwala na gavumenti. Gavumenti eba ekkoze eki? Mwagala okusigaza emikwano emikadde. Lwaki Ibulayimu yabalibwa okubeera omutuukirivu ne mukwano gwa Katonda? Yaleka abeewaabwe. Omuntu anaagaggawala aleka abeewaabwe. Hamu Kiggundu alina famire ennene tonza basanga wali ku Hamu Towers nga bamulinze bamulabe. No. Olina otteekawo engeri nti okuze, olina essimu emu okuva lava mu primary gy'olina. Abeewa buli agudde mu kinnya, agudde mu toyi nga bakukubira, nga bagenda ku akawunti nga bajjako emitwalo 3. Embwa gwerumye nga bakukubira. Buli omu kubanga bakutuukirako, teekawo embeera y'okweyawula. Bw'oba ogenda kumala emyaka egi, omuntu bw'agenda mu magye asobola okumala emyaka 10 nga temumuwulizza. Kubanga yafuuka muntu wanjawulo. Omuntu bw'agaggawala ateekawo woofiisi n'abakuumi ku woofiisi. Lwaki mbulamu toteekawo kisenge? Jjako essimu, teekako essimu endala. Funa akawunti, teeka obusente bwo. Weekweka ebweru okole. Mugenda okukomawo n'omala n'okubuulira bonna ndi mu kukomawo ne bakulinda ku kisaawe entebe ne basinika. Ananga akomyewo ne bakukwatirako ne mugenda wali, kumbe beesunga katuzirye ennyabula otwewuunye ng'ogenda. Olinamu miliyoni 15 okyamuukiridde, mugenze mu kyalo mukoze pate, osemitinze amalaalo, ogenze muzimbyeko akayumba, bwe bakuloga bw'ozirya, bw'obeerako ewoono, bw'obeerako ewooli, bw'okombooza ebisiraani ng'oddamu oyavuwala. Bw'abanga maama wakuliridde ssente, mugamba omulimu gwaggwawo, kyusa akawunti, bagambe nange ndi mu kunoonya mulimu mulala. Lwaki mwagala obulamu bwammwe abantu babutegeere? Maama nafunye akalimo kafuna miliyoni 2. Maama kasitambula miliyoni 2 amanyenge geetuuse. Atandika kulooza ku ngege, kulya ku mbizzi, kulya ku nte, kulya ku kibumba, yejje mu nnaku. Ogenda okudda ebweru ng'otandika kuyomba na nnyoko, ate maama tebayomba naye. Kati okwewala ebikolimo by'okuyomba ne maama wo, kubanga baganda bo basobola okwekweka mu maama wo ne bakunyigiriza, gwe ng'olowooza okola. Anti bw'okuba maama oliyo oba okubye bali, bw'okuba bali oba okubye maama. Ate ekyokubiri, maama wo si gwe gwasinga okwagala. Mu baana, nze nange maama alina abaana bangi, naye si nze gwasinga okwagala. Omwana gwasinga okwagala tumumanyi. Gwe tolowooza nti olwokuba agenda Abu Dhabi maama wasinga kwagala gwe. Sente zaaziwa muganda wammwe oli omwavu gwasinga okwagala bwazoonoona. Kati ogenda kukomawo yombe ne maama omusitulire ekigamba kolimire.
mwekweke mukyuse obulamu kyuse enamba y'essimu beerayo ng'omutamanyi gy'oli komawo mu Uganda mukasirise wekweke sooka oinvestinge n'ebino ebyamaalo otuuse ku kisaawa entebe okubisa serefi ng'okomyewo olina miliyoni 12 miliyoni 12 kyeki saagala kunyiiza maama ogenda munyiiza ng'oyavuwadde mugenda kwavuwala aba omunyiize emirembe n'emirembe Dr. Tinze mbabuulidde investment esooka be baanabo omwana bw'afuna olubuto mu lockdown oyo abamuzadde yabugayaliridde abamu 7 yabakuzadda so obugayaavu bw'oteeka ku baana bo gw'omanyi mwabakola ssente nga mulowooza munaamamirira obwavu bwe wamma mubona bwe bunaazeewo abo wamma bwazaalibwa baavu ate bajja kubeera baavu naawe bakwavuwaze ate bakukyawe